Anibye. You are taken and it is true. Gendo buze mukulu sa Elias Lukwago. Mubuze ntamanyi. Obugendeko ne wafo obuze batusinga kola ki. Maika di kino kintu kirwe kiti. Waliyo family nga family yabo tesoma. Nga bote waliyo family nga ziri casting omwana customer la P7 basini yafungo yali nyecheyo nga agenda ku kyeyo. Waliyo family nga bafa bubenje bwa boda. Nze na family je manye famazi. Nali ntwala abana ku swimming mukazi nangamba mulaga wa swimming timutwala mwana wange wawe bafa amazi agasuke bafu gabatta. Aidha asokuserera obo okubira obo okuziyira. Era bo kunabe wawe Chegera ngalo mukazi yafumbira mu kikane nga atimanyi ti family y'abantu bafa amazi bayina ne pipa tanka ya amazi ne bagiteeka wabweru wacho njagala okumfaako mama yatuzala abana abalenzi basatu nze la stable wenzo gamba yakyaziza batuzala abana basatu abobulenzi nze muto kati olowooza neno ku tikiti okogwera stable ate kinjagaza nnyo ebikazi ebikulukulu biba ne mother care nga kyani Kazo wange tomuyitwa amakulu. Ate gwogambye ekikwagaza ebikazi ebikulu. Ebikulu ebirabyeko. Kidola. Doreen. Kikulu. Namugidde no ne poloti. Kikozi kyo Bale namugulidde poloti. Doreen namugidde poloti. Okuma mukazi wo mukame. Si mukulu alabyeko. Like TV anjagala. Yonte omukazi takubidi. Anjagala badigamba Doreen akola ku radio akola ku TV. Nze nange kanyini na business schedule nakulamba. Mu lunaku nansofuna message nga 2 free. Awo we mukubira ko ne wafuna akadde wakola ki nakati bana awala myaka 25 18 27 bachana abiri abebe kisi bebe shaba bebe toli bebe tona bebe ebesiru I don't have that love njagala love ngo mpo buddo bunonya sente nsaga love yakatijjo holira love yo kuntijira keyo walidde osanza siria Choga sema nti wesiza njalwa lalu sanfe kati gwe love omanyetya love y'omukazi kufaako kubuuzaako kunoonyako kuba omukazi talina bingi byako anti ne bw'oba onfaako kirina obba ne limit osegedde oli mwenzi ate njagala nnyo love lwaki mukazi wo aba takufaako oliwa navudde kangandagawa ku comedy kunoonya ssente yonna gye ndaze kunoonya ki ssente nkubire ombuuze bw'oba kale onkubiddeko inadde nkubire ombuuze bikututte bitya you understand omukazi ali responsible because tukoyira ssente tusanga ebintu bingi ssente za kulwanira ene ba comedian ne bakuluga Bobby Brown yakwasamira ene yagwa yakona ali kugwe yafana yaseka ali kugwe you have a lot of stress nina show yiye empuba nga munana kula bonita onkubire ombuuza walidde bombo kilati ba comedian nga bakuluga dagayidi mu comedy oli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba tulina shower olunaku olwaleero. Omwami yewa importance ku media. Edoboze ngalire wansi onasobola pressure ya akantu. Nasobola industry. Industry ogimanyi n'akantu pressure noboggoka omuntu abenga atambuza video atateke video ng'otunga oboggoka bw'oti awo tozivaako nezino ez'eddembe z'obeeramu ezo tebazivaa nze siri kaddulubaale kisuse esimu yange giteeke kuwogireko ekyaginge olina smartphone nkuwa wifi oyagala ki tolina simu kozesa eyiyo eyange gigyeeko data okonekinga wifi kuyiyo nagula wifi tugikozesa ffenna amma neyanziza Wi-Fi kweri eyange gitake wadokozesa eyo ekyajinge malako anyigira kagamba ka subscribe okubeera ngo tweyungako kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku TikTok ku Twitter ekyali Twitter oba yafuka X abantu kyabasaba ku subscribing oli w'amaanyi yadde ba subscribing ayagala subscribing atayagala abireke banayenga mmwe muyina empisa embi wafuna ku sente onaasoboka gwe already siri binnyera naye ayagala subscribing olaba tulina kaka bantu kwagala yagala abakwagala nze mu bulamu ensi najijjako amaanyi I love who loves me and I treasure people who have humility bondaga omukwano nkulaga omukwano nze ne TikTok okunze mbulookinga emisana n'ekiro ojja nkomentinga ebyekisiru nga nkubulookinga mwenye bafaani bewa info nowe nalinga nze by the way that is what I am wali abantu abewa importance nze sirina sente
ate abantu bagambye oli very rude kati nkirabiddewo bandabidde ku kinti ndi rude wasindika omukazi face katono omutti but I apologize to her only that this is the star abantu kyabatategeera kino nze nina omukazi gwendeetinga ensi emumanyi so ekyo mba kikola kyandadde kikola kya bwenzi kuba sinaba nakubaako we naatuuse kati ate okugondeetera ebimuli you're proposing to me all of a sudden from nowhere nga tetwemanyi you understand singa mbadde nga mmanyi singa ajja ku press conference yange nga buli ajja nampa sente nandizikiriza oba n'ebimuli nga tekuli mpeta nandigambye she is my fan asansa naye olese empeta sipula nko out of the blue buza kuba tulaba abatulaba muli mutya naye kati kankubuulire gwe bw'onaafuna ku sente ogenda tufuukira ekizibu tonkolimira nyinza otazifuna ojja zifuna naye we zinaakweyongera bannange ndoza ojja tambulawo oti ensi yonna ng'ogiraga nti buuli nedda I'm straight no listen to this and by the way me from day one I'm straight how nze ndi point blank njogera kintu nga bwe nkiraba ebira ebbi ebabisi ebasi nze siriiko kintu oba kigenda kukweyisa kitya nkyogera nga toyagala kumanya ekyo mbadde oyo newe mbadde nga sirina kyenina ne kati nze sirina kyenina tubayinza kuyita abantu balina sente nontwala I'm just living a life nze just living obulamu nti kaŋŋambe shawa sikyasobola sula njala you understand naye ate obwo obulamu bwa mediocre nze njagala sente nga nakirenjitoba kyange wali eri nga nekikazi kyange kati nga ggwe ekibbi nekyerungi you understand ekyerwe bayinagenze kala yange sirinnyo omuntu wa byeru nedroini omulaba era banjalobere namba 2 njagala kataketake oli mukyala musiraamu nze beera namba 2 ew'omusajja omumpi naye bale kutulaba abatula nze ki-interview kyo nja kivaamu tomumanyira ndi mulwadde obumpi olabye bunnuma ate gye lwaki olina akamanyi naawe kati nkumanyidde ki omumanyira toyagala kugamba mazima ki kati onyiize kati kiki kati nakitegedde nze sandize mukanda oyagala kugaawo so what gamba shower is tall ndi muwanvu tall yes tall shower oli muwanvu oli musajja amala naye obuwanvu bw'omusajja nsawo pozi n'omugo gwa musa gwange gumala newe okwatako bannaye kwatako kwatako owulira kikyowulira kwatako nga bya mirembe kireme kaluba Aleze temwamponize omuvubuka takomawo obwanvu bw'omusajja bwabula ku bintu ebi ensawo ye n'obanga erimu ssente bwe bwanvu bw'omusajja obwanvu bw'omusajja obulala nga wansi ng'oli kiriya zisaawa mukazi n'anoba bino bye bayomba abakazi mbonze maze naye emyaka ena biki nze wenteeka omukazi ewakasa okuyombera ebirala naye keya ne ka sex ate seewana abantu tezakuba mmanyi nze mpooma wallahi nze mpooma kwebalyeko ku TikTok kwebali obalanga beebitijjira nogambe I have been bagamba tested and what approved tested and approved I am sweet ekyo nkimanyi nze mpooma ate neeragamu mu nsonga zaawano simala galya buli kimu londamu anti am handsome look at me ndi mulungi nama akasente akatinitini omugo gwa musangu lina ate mmanyi okugukozesa nze namalako emyaka 2 nga ndya ku mugongo otya mugongo nga gwe gumbeeza obakyala nga bakuwa sente yes nina bakyala bange abatunda obutogo bisena nina bakyala bange abatunda obutogo nga be bambeezaawo mama batunda obutogo anti najja nenyisa kirasi mpolo tonyoma abakazi abatunda ebintu bya kyakala gwe ebintu ebyo kankubire balina sente era osanga omukazi ng'atunda katogo atunda nnyanya nga alina omwana ali ku university Makerere ng'omwana ali ku hositero be bano baboosi redi boosi mami naye nga mama watunda nnyanya abo abakyala nze sibata abakyala b'ennyanya butogo ntula biriŋŋanya ku siva anti asobola ani nalinyamu kati kirasi naye anaawulira ku gyenvuddewo abimanyi gyenvudde wange amumanyi ate namugamba Doreen nze woba onanjagala ebyemabega bireke
Tobitunuulira. Ekitegeera nabinyumira nabimugamba nabirako mbakazi b'emmere nga bebambeza waba amanda anti ensawo y'amanda ya mitwalo mukago mukazi agiswa mitwalo mukazi ajjamu emitwalo 10 abagoga emitwalo ejena baba atunze ensawo 10 onako ziba sente mmeka yate wamala n'abanga atunze buno buli 10 tumaye sente zajjamu kazi nababeerangawo bammami abo nga bambeeramu kati experience njina been tested proved nomalo mpako tosobola kwejjisa ani yo nze sisobola yoka omusajja omumpi sisobola ekyo kukyogera okujjako nga omugagga ye nsobola ninamu nange era twalayo nga mpakinze jetizi yange wabweru enkulabye naye kati saagala nnyo okwogerako naye how do you see this shower the other shower okuze walayo okuze otomusikalira yalina emyaka emeka 16 oba yali ali mu siniya 4 aliwa nali sisoma just embeera mbi embeera ekuza kati ndinga atazza obuto walako otalo wedda kiri kyamala kirina face oli mukulu woona aliwo olaka tuna mine TikTok live abeerako n'asoma n'ennamba ono olutalo wakati amanyi ebyalaba amanyi trending amanyi ekitambula amanyi ekitambula naye we nakusinkanira wali era muto bambi waitolya nakati era waliwa nkuzeemo naye nange we nakuzi banna wankasa omukono omunkwate ku naye tolina kyowulire kikolwa wansi zikuteeko zikuteeko kala tenze wembeera mu nnyumba kino kigamba nnyo abakazi era abajja wange bakimweze sambala ngoye nga ndina omukazi mungi kati buli kanaku obeera na mukazi mulala nina omukazi buno budde gwenditi bino byenkunyumiza ebyobulamu bwange obwedda nga mbeera bwerere mungi buno budde mba kuba bwerere namba bwerere neddobeni abiramu mungi ddobeni nga nange mwendi nga ndi bwerere nga tambula bwendi naye gwe omwana asobola okuyingiramu n'akwesibako pakalasi kati buli walaba ekinaga mamba ate ekintu kyange kya black eki ekintu kyange kya ekisekuzo kya black kati balina omusajja yantayirira yakolamu ensobi nga ntayirira kati kankunyumize no omusajja yantayirira yakolamu ensobi nga ntayirira nina kizuula leita nti ate munanga abakazi kye baagala olaba nze gundi yange eri bweti laba yeeno nga nkunyumiza eri bweti naye mukugitayira mukugisala wano bati kana kaliba ka wano wagundi yakakola bubi yakakola engeri kiringa kisundo kiringa kati wenyingira eri kifokota ate kati ate abakazi byakibasiiwa kati bakyagala nali nkyevu maninga abannange banzire badde bankwetayiri eyokubiri naye abakazi bonna benzembera nabo nga abannange mwana gwe ine ekyenjawulo nakola akagundi ngenda kikoleza mu viewers labayo ekigundi kyange wano ku kiriba waliwo engeri y'akagundi kalinga kasumaali ono yantayira aleka wakaloka kasumaali bwe nyingira bwenti kati kayingira eno kayinza ovaayo n'ekyenda kati abakazi bakagala nnyo annange shawa maama wo wamusala kati awo wenva engombe gamba nti mpooma maama wo wamusala kankubuulire kati bwakula ng'oyogera ebintu ebifaananawo ebiti amanyi kye yazaala yanzaala ate kipozi nga yandinzigyemu kati ku lwaki tokipostinga postinzi ku TikTok kuweereza nkiteeke mu vidiyo oyagadde wegaziyawo tinomalayo nagendako mu ntebe tugenze ku meetinga Minister Norbert Mao ayina ofiisi ze ziringa 2 waliwo eri waneene Ntinda ku Ministers Village waliyo kitebe kya DP ekiri eva ku kino ekyawaneene Mengo waliyo ofiisi eziri eyo twagenda nga Minister atuddeawo bantuza mu sofa naye nze ntula yange mbi nali sikatono mpanika ebigere nga olona ebikopo mukulu wanywera kali tuli balangira ndimu omusayi gw'olulangira ndi mulangira ebyaddala kati walabako wamma abalangira abampi kinengo obumpi obuyingirira nnyo kiki ate wenkyogerako ng'onyiiga oinayo bebi wenyogerako ng'onyiiga tekitwala naye bw'otasekera mukama akebera mitima munda nkimanyi oli kunsekera mukama akebera mitima naye ndi muwanvu toli bubi kintu okikutteko n'okiwulira siina kyenkutteko katunamanya nti awo ndikkiriyo ebisigadde tolina kyoŋŋamba ne wonvu mu bumpi aziro ngazi nga nkimanyi tesobola okutuusa ku ntikko nze buli mukazi gwe nebaka naye mu mazisa kyebbeeyi I cannot sleep with a woman and you don't come. You have to come. Bale kujirida. Koze ekizige kikolera wa. Yalo mukazi awumula pini mu nnyindo. Ato ine ebimwe ebirungi ebya black eno wekiti. Njabbi salamu ebyo byonna. Ato jja mu bya. Acha abantu bayina okubiraba. Byonna ngenda bisalamu. Ekirungi kyogerwako.
nze byonna ebirungi ebindiko emyaka gigendere naye togwa bbeere. naye balenze kano ka comedian ngenda kasabula oluyi kagwe paka eri mu comedy. Okimanyi Masaka omukazi bulabira omukazi akaddiye ebbeere ligona libanga sapatu ono alinga mwago asatu mweji naye tekigwa bbeere. Ngenda kujjako okweno gundi program kanku ate nga tugenda kukola nga buli lwakutaano ani nze wensimbula mba nsimbula mwe mpaddemu kantu kalumu nze tebampaamu lumu nze ne waba mukazi sijja lumu ekino gibe emirundi egi nakulaba ogamba nti wakwanako ku musambwa muli mu mbeera ki kati? N'omusambwa mbozi omusambwa tujja kugiddira. Yakugira omukazi yakola atyo? No yanta bondi yagenda n'abanga bondi jenina na doine ngeri strong atana nga jasaji yengiramu nengende wakasiko mutaso omanyi sala nkasiko mutaso tomanyi ali awo musawo wa Kinnansi nampa kuddagala awo ne nabo olweza kayaya na bombo ne banyambula ebisirani ebyandika ebiteega n'amayembe byonna kyova sigwa wagwira mu musambwa nze mukulya nkuzibu naye kati gwe yali ako ne ku musambwa nalyako n'omukazi ng'afuuka kapa kyali ku musambwa alyako omukazi ne tuko okwebaka ettaala alijjirako mu buli tavaamu kola bukozi bwati ajjako switch ate emisambwa giwooma ebyo ddala serious not nze ontiisa yakuddayo wakanga atidde yakuddayo wakanga atidde ng'otidde industry osulawo ojjompeka invitation enkyayireko okoleyo njala nnyo ebintu byokulaba firimu kwawe wabula oseza genda eri mugundi mu cinema kati kana abasajja kankabagambe bw'ofunanga omukazi making sure nti omukazi gw'ofunye wabaja ayina ewuwe w'abeera genda tomukubira simu mugweka abruptly kasitoba ngo tumaye simu enzi kutoka wakanga alinayo omusajja mugweka abruptly buli ekiberenge kyo mugende wakamulayo firimu nga muri bwerere teri experience enyuma kusinga awo ngula ne omukazi firimu nga muri bwerere nga ate ya buseego anti eri party wetandikira weti mwena mubeera ku stand by muba we muti mulaba ogolwa akapati ka moment katuuso tusabu kyusaliiso nga mutandika ate sex wokwa wanyuma oli muyaye ebyaddala oli muvubuka muyaye no anti mukwano mwino bamu obukodyo kali fo betukwani batuyita ba love nigga nze ndi creative mukwano nze mayina kukozesa yogurt no mukoloti nze ngula yogurt n'omubisi gw'enjuki omukazi niye bakabwati kyabugazi yenna flat nenkwata yogurt nenkamuyira webati party eno enjwa yakabise k'enjuki paka wansi kalemanjovu kati ntandikira gulu okujjanga nkanuuna nenuna ndoka maso nenuna no wonna kidi kiyogate kyange nentuka mwesawa nyi nze so kwegate sawa nya anti kambe mala kuzikira nentuka wano wansi kati ate wentuka wano wansi oba wazenjala enkuluma bwentuka wansi anti nuni daddala ice cream konna nenkanuna wakabisika enchu nenkanunawo nenuna kutamaliero nenuna kutamalieri tugenda okuvaawo nga nyingire go munga amala creativity ntinzenteka art omukazi yenga amala sinzo okumala kati ate ye bwamala nze mba sinnamala nze ngandya kamu bubiri busatu buna bannange nogwe mwandeetedde ampe mulabu we muzimu museeyo ate mpe mudde kyawe okuzaalawa Masaka banzaala bombo luweero waneeno mbanu oli munubi ndi muganda amakikwata bubi kyogambye Masaka teri banyankole Masaka bava mbarara ne basengayo ne bajja kati ndafu manyi toba twasengayo oba banubi be basenga ewamu oba banubi nga basenga ewaffe kozi kati nuna munubi and tribe ejeti okubeera mu luweero ebombo so just kyali wonti ebombo waliyo balakse kati aserikale banja abeerayo ku mulembe gwa Amin balinga banubi ne they were recruited ne bajja nga migration from one place to another from answers to stigma okoma mu class nze nasoma class ayine kati nkyasoma okyasoma osomerawo ogenda kulanga ntadde ebifaananyi nga graduating nze soma osomerawo sakugamba ojala comment section bensoma nabo commentinga ate no kankosese si Kalonka University and let me tell you this wakugamba gundi jenko so butakikkiriza wena musangira wama yali ali musiniya 2 abadde ki by then nali na mala senior 6 wansangira senior 6 najituira wamala butambali wanajibu Kivumbi ngando SS ba obizi bange je bali I was on bursary kati osoma longo oluddeyo ku campus wera leko na wa soma mateeka batasobola mateeka ambuze constitutional right yo no bombuze act yonna oba ki setting ameno interview dako jyo ombuze
gwogenda okola research ojja kakasa omusango gw'omutemu nasomera ddala amateeka ogwo omusango gw'omutemu nso gutematema gwonna but anti kiriwe kiti lwaki saagenda in details era ndaba Frank Antambi nga baleekaana Ntambi yefuluma omugezi mbudde jagana ati omusango we gufuluma ne guyingira mu kooti tomala gaguwako public opinion. However, to this case, since it kyakoleddwa kino kikolwa publicly on a community, everyone can come up with his opinion and whatever. Nefe ba lawyers, omusango we guyingira court, si kimuntu tukifulumya. I'm a counsel. I'm a student of law. And I'm going to graduate 2027. That is next year. 2027? Yes. Are you serious? I'm serious. Genda obuze kwediasi Lukwago. Anibye. You are taken and it is true. Genda obuze mukulu sa Elias Lukwago. Mubuze nti amanyi. Obugendeko ne wafu obuze batusinga kola ki. Omeka di kino kintu kirwe kiti. Waliyo family nga family yabo tesoma. Waliyo family nga ziri casting omwana customer la P7 ne basini yafungo yali nyecheyo nga agenda ku kyeyo. Waliyo family nga bafa bubenje bwa boda. Nze na family je manye famazi. Muna lintwala abana ku swimming mukazi nangamba mulaga wa swimming timutwala mwana wange bawe bafa amazzi agasuka ebbafu gabatta. Either asokuserera oba okubbira oba okuziyira. Era bbo okunaabye bwabwe Chegera nga n'omukazi yafumbira mu kikane nga akimanyi family y'abantu bafa amazzi bayina ne pipa tanka y'amazzi ne bagiteeka wabweru wa kikomera kyabwe bakagula kapoti n'otukozo tanka ebiri wabweru abaana tebasalayo maid yagendayo bafa amazzi wali family nga zifa obubinji bwa boda wali family nti abantu 18 bonna bafiidde mu ki mu modoka kati ffe waffe tuli basomi ewaffe tusoma ne tumala kunuubo ine eddalu eritya era osomza nasuka n'ensoma nembanga bivuddeko ne mwana enzirayo ebyalo nasoma lakini amala senior 6 nze ngasagala kuddayo noyingira comedy nenyingira comedy. That's why omboziza nti mama nga tomala because I just joined naye nakajoining ate gundi ya myaka 5 so nasuka nembivaka awo comedy nantwala bichi but kyajja nga ndaba nate bye neetaaga nenzirayo kati ofuna ddyo obusoma obudde bubaawo campus life tetenga bino bya secondary lodge manyigwe nze ni musajja mugezi nzigame nkoze senior 6 ngandi ku basale ewa najibu kivumbi that is wamala ngando butambala ngandi ku basale tuga bampa ya munyi oba bampa ya kapira bampa ya MD didisme ya basira comedy didisme ya basira nabo sebo bakola MD babikola ne si priority singa nali nti manyi Quran yaso kuwa basale nti mwana mmanyi wa Quran tumuwako lechi nene Quran simbu system si nali njimanyi kwa ne Muslim nesi kyali nti jentege omanyi Quran ni musajja Muslim and I'm a proud Muslim nze Shawfal Sali ni musajja Muslim ne dira nkima kabiro ka mukukulu babyenda I'm well prepared you have me baby I love your smile well Shawfal Sali singa mbafunye omukyala ne tuzaala abaana n'amanya agenda teeka genjagala okutuma abaana bange agetsiramu njala Hibatullah ali Hibatullah abeera mukyala mumanyi wa Quran Uganda search Akram abeera musajja mugabi ate owekisa njala Hibatullah Saifullah njagala Mushawfal njagala Musharik njagala Tariq njagala abaana 12 ani gwogenda okuzaalamu abo bonna mu bakazi bana ndi musajja musiraamu tokyerabira mu bakazi bana buli mukyala azali abaana bameka bana yes doi ni wampayo bana nompayo bana nonyayo bishinyo ku list kuoli saagala kubiddamu bye nakoze oyinza okwenyigira ebyo mpito biddamu because you also short no despite the fact ntole mukazi tolaga ne bere mumpi atera n'omusajja abere mumpi ekisoboka kikulo mpanvu mu buli yate nina sente internet ni samsa so ndi muteeketeeke kyekira kyotamanyiko by the way bingi and you'll be surprised about me nze ndi organized laba nno bano ebansekerera balaba ebigambo bimpeddeko byo byampeddeko ddakati kankubuye tanti nerere she's already falling in love with you omulaba she's already falling in love nayo yagala okwagala njagala okunfaako mama yatuzaala abaana abalenzi 3 nze last boy oyinza okugamba yeyakyaziza batuzaala abaana 3 ab'obulenzi nze muto kati olowooza neno ku TikTok ogwe last boy ate kinjagaza nnyo ebikazi ebikulukulu biba ne mother care nga kyani
Mukazi wange tomuyita omukulu. Ate gwogambye kikwagaza ebikazi ebikulu. Ebikulu ebirabyeko. Kidola. Doreen. Kikulu. Namugidde no ne poloti. Kikozi kya Bale namugulidde poloti. Doreen namugidde poloti. Okuma mukazi wo mukame. Si mukulu alabyeko. Like ekinjagaza omukazi nga alabyeko Adija abatakyalina excitement. Omukazi kati nga Doreen takyalina buno budde mbushawa nga tonkubidde semu simanyi shawa nga tokoze boti Doreen akeera kola Doreen akola ku TV anjagala omukazi takubidde anjagala badigamba Doreen akola ku radio akola ku TV nze nange kanyini na business schedule naku lamba mu lunaku nanso ofuna messawa nga 2 eziri free awo we mukubirako ne wafuna akadde wakola ki ne kati bana abawala myaka 25 18 27 bachana biri abe kisi be shawa be toli be tona be betsiru. I don't have that love. Njagala love ngo mpo obudde obunonya sente. Nsaga love ya katijjo. Polira. Love yo kuntijira keyo walidde osanza siria. Chaga sema nti wesiria njalwa la lusanfe. Kati gwe love omanyetya. Love yo mukazi kufa ko kubuza ko kunonya ko kuba mukazi sayina bingi byako. Anti ne bwobo mfa ko kino bane limit. Osegedde. Oli mwenzi. Ate njagala nnyo love. Kati mukazi wa batakufa. Njagala nnyo love yo mukazi nga ndi naye. Naye bwo batuli naye. No, chichino. Bwemba ndi kumirimu nkola, give me space and I work. That's good. Chenjagala mu mukazi. Kati waliwo abakisussa. Nekumuli. Ayagala okulaga mbu. Yaliwo. Oli ku comedy oli mukulaga masimu gavuga. Onkubira ombuzo oliwa. Navudde kanga ndagawa. Ku comedy. Kunoonya sente, yonna gye ndaze kunoonya ki? Sente. Nkubira ombuze, bw'obakala onkubiddeko in a day. Nkubira ombuze bikututte bitya. You understand omukazi ali responsible. Because tukoyira sente tusanga ebintu bingi. Sente za kulwanira ene ba comedian ne bakuluga. Bobby Brown yakwasamira ene yagwa yakona ali kugwe yafana yaseka ali kugwe. You have a lot of stress. Nina show yiye empuba nga munana kula bonita onkubira ombuza walidde. Bombo kilati. Ba comedian nga bakuloga. Odagayidi mu comedy oli mayo ko sagala genda yo. Bayinza okuwongera. Nange tebansobola ndiko kasiko mutaasa. Nina emiti. No mutima mu motoka ni no mutima mu mpale. Budde mu ba comedian abato mu mulwanyisa abakulu. Kola kisoboka. Omuntu yakajjolwanisa gwosanze emyaka 18. Olero kadere bimanyi ensona katawa bimanyi ngenda kola kinene wano ngenda kola obwenti. Fetuli kulwana kujje emitwe akumanti era ne wobo olwana okuvaayo si kirungi sidasinga kuvaayo mulundi gumu wenna. Ojje wegendereza egundi bine zino masaka gwe gwo mu kyalo. Bine bigundi ebibeera wansi babiyita bata? Ebigogo. Abalo bine biwuka ne bibeera wansi. Ebiruma ne bibeera mu ttaka. Ensolosos. Webeevaayo bweti. Tejjayo mutwe mulundi gumu. Ngevaawa. Ngeva mu ttaka. Enkuyega. Enkuyega webeeva mu ttaka. Tevaayo mulundi gumu. Omanyi lwaki? Ne buno obulamu bw'ensi Adija. Let me tell you this. Now you're doing YouTube. You've been a star all the time. Nze gwo mu kubantu basiko tuwa interview. Oli omukyala wa amaanyi. But ntera okulaba abantu nga bagezaako kukakanya. Naye abo bakikozesa excitement cause bakajja. Eno industry y'akantu oba industry y'amawulire tojja wenna. Anti osobola okujja wenna nga mukoka n'obula n'ovaawo. N'ovaawo nga mukoka. Kati gwe n'obudde olina experience. You know how to handle things. Exactly. Osomanya nti kati gondi ona trending ane kati namukubira omusaba akantu ajja kulaba nga wakitalo. Omuwamu ku budde. Abanga akakkana nga atandise okukubira abantu ng'ojja omuwa. Yereeta. Kati ffe tubimanyi. Nze ndaba n'atundira ku TikTok ne ngamba oh. Simunyiigira but nenga kati ono ha. Yetagamu ku time. Shagere kulaba oli atandise okola kino kenera ebali statimo. Ngakola. Mbu yayimbye oluyimba. Etimo yayimbye oluyimba. Kyatandise ebyokuyimba bali statimo. Lwaki? Lwakubanga ekikonde. Sente zimutawaanya. Alina mpitirivu. Handi bamuwadde sente ku kikonde kya Shakibu. Twakyenga tadde kipange. Kyabadde kipange ekikonde kya Shakibu ne bali statimo. Muntu kyayingira linga mukuba ekikonde mu sekendi za 2 n'agwa wali. Basobola. Ne bagabana ne sente. Namyawo n'abawoli 15 n'amanusu 5 ebya $. Basobola. Teri. Taida asiba mu mabaala ovudde ku kyeyoze kuba kikonde. Ati abadde ta training. Buli kutegeeza kyo ne bwaba akola. I call you back. Atuli mu kantu. Naye ani gwe bakubira essimu? Watuli? Nange kankwate eno ndi mu na show nsomanya inzo kuba ngagula. Hello? Ciao. Wanji? Chekiro. Chekiro. Wanji? Wala iko ngale kona sao. Ani ono? Namazaro. Ani?
Kuna kyalo yena. Yagagamba tukole ku bisikiti ya ya president kale kati ntera ku message ku WhatsApp kale. Kale. Gwe. Engeri gyoyogeddemu naye mukyali mulaika mukyali mukyali mwakantu. Twakita naye twafuka ba mikwano. Sibisobola. Tobisobola. Wenkukyawa nti nsobola okuwalana. Kisinziira tukyayoganye eki. Kati ngo yagula n'emmotoka. Kati ono ate kati ye abeera na mulungi wafuula mukwano. Naye abasajja bamuleka mubafuuyire mmindi. Batalina buzibu. Oye yangulira n'emmotoka. Kati obira ono gabambe ekisiru kyange. Tomusalako bigambo omusajja agenda laba eno gundi interview. Tusagwira mukazi motoka nankyawa. Esebu kati katugeze kati mwerekawo. Okwane ka Masaka. Abakazi babawa nezigundi half ngeri na mtawuni. Ndichima. Omukazi mwina omwana. Nafuna sente. Mwina omwana. Ebyo sabiko oyo omukazi ngayina nga mwina mu ekiwanga. Yes. Mama mumuli basajja bawa. Omukazi gwe nina mu ekiwanga. Kale ne bwanziba ngamba agenda bo mwana wali okukolera billions of money na I cannot be in shower twawukane nkusangane kale kamasaka nga muli kwegadangira mu motoka yange kala toba mbatta twamba ono mana ono okirwa sanja z'abaana obasala ate nsokana batto sogwa balisa manyi nne kati awo abasajja bava wa wetuli je tuli nze tomanyira nze sinza kwagala nonchawa ndamu ebya kisi monna luwero tereera Ere na jogo munyigiddeko n'abasajja abalinga abo. Nga n'okuloga ekinanansi. Mama ng'ovaaki. Kati kankubaire waliwo abasajja abamu okuwa omutwalo gwa dola alabira ddala ng'akuwadde. Naagalako omukazi girlfriend. Emitwalo abiri. Naagalako girlfriend. Ne mumugulira ekiteeteeyi, ne mumugulira ebintu mu nnyumba, ne mumugulira biki. Ne mpangirisiza n'akazigo abeeremu. Kati lumajja ewange. Nangamba simanyide mu period. Mga period ogenda mu period ng'ojja wange kundaba lwaki mazima ddala lwaki kayita waganya okujja zikkubojja wange ekyo nenkireka nekyalayinza obba yali azze kulabako ng'alooza tisibiri kujja otya wange okundabako ng'oli mu period nga lwaki teyali girlfriend wo wa buli kanaku tojja so mukazi kasajja wange nina ebintu byenjagala omukazi nga zze wange tolina kwambala nneka tolina nakube yes waba talina mmotoka ng'atuula ku booda agire mu booda yambale empale oye obukyala bwo bubikke naye nga muna tolinaamu kambi nnyo ebintu ebyo ng'omuntu yakajja awo nga yakajja kyo olanze ne mba nfunye omukazi bino besika okwekebeza ebyo binzitira apatayiti anti olira nze lwenkebeza omukazi simulya omanyi lwaki wenkukebeza kati mbala mutumaze okwefumita omusaayi ate tuwerye kati obudde omba sibwena nze kyankola wemba nakulya lero tuwekebeza nakulya lero tuwekebeza yesterday but one kati tuwoze njalanga ola films z'abazungu ebyo ze mbyagala ebyo nga wakayingira butu wakayingira nenkote empai n'ekikukumeri size togereza kunze shegere togereza kunze kati ebyo byenjagala neka tumaze okwekebeza ate kati tuli awo tulisime twalinde medeka 15 kalago obubiri osimanya akamu kati bibi era nze wenkebeza omukazi kwolo moleka ne yebaka nebaka oyina entondo tineba new sex oyo entondo ze ziri kumpi oshegeera ayina entondo kuba mumpi oyina tetugenda sobola kukola bambi ekituufu tetugenda sobola kukola kati nirako buli wekugambako ekyongo kola eno interview eggwe onesonyiwe lwaki tetugenda sobola walayo oyina entondo kateraba amanyize ate anyize bunyizi kitegeeza alinga agamba nti ayina entondo oyina entondo toli mumpi kale kale kankwesonyiwe kati fena tusirikire mu interview tuteekewo nga tusirise nja kukola neddoli omugenyi eyazze asirisira obumpi obwesibyeko bunnuma kale katusirikire mu interview ate katonvuma bumpi nvume ekirala nvume omutwe nvume ebiki byonna naye oba obusiiwufu naye tonvuma bumpi ate abantu bwe banaakubuuka nti oyagala kuvuma bumpi bagenda bukuvuma nja kulwana na buli omwana amanyira nti ndi mumpi nze nsolwana n'ensi yonna gwe mmanyira nti ndi mumpi olabe olwane nange mu kamera
Kati ovuma otyo omukazi oli amakudde mazima ddala. Omukazi saamuvuma neera yagalina. Ate nali simu. Omanyi kye kitegeeza omuntu okugamba nti olina amakudde? Teyagalina. Omanyi kitegeeza ogamba omuntu mbu oli mumpi. Omanyi kye kitegeeza ogamba omuntu mbu alina amakudde? Teyagalina. Saagala. Mu butuufu wakola byovuma omukazi oyo nti alina. Abakazi bantabukira nasanga omukazi kubijja mu street era agenda kunkuba omugeri. Wavuma abakazi bonna abalina amakudde. I'm sorry. N'ekintu kyogerwako omukazi yalina amakudde. And I did not love her. Naye olulala obikkangako bannaye ku gundi. Bannaye weebuzaabuzangako. Jantusira press conference. Teese simanyi ate bali mipango gyabwe ne kaleera. Omukazi n'omukuba oluyo olwo. Saamukuba luyi tosajjira mbeera. Kane abakazi mwe wayimponte. Katono n'eminyira giye. Why are you a narcissist? Lwaki oli narcissist? Oba oli omukazi gwe wakuba a narcissist. Gwe narcissist. Omukazi yampe imuli naye nga siri mu mood nga. Banange wali gagera bouncer ne bamufulumye bweru na. Nali surprise anja leba bouncer bayina amaanyi. Bouncer so mukwata mu mukasa. Omukazi ekintu ekyakyo nanu tamuvuma anti munene. Ate abakazi olaba nga bw'okyogedde n'abakazi abalina embuto tebagala bagambako. Bannanga abakazi mukendeze ku mbuto. Zitya. Abakazi basusse. Oba bbiya. Si kya figa tulaba oyo omwana akkirira. Si munene, si mutono, naye alina olubuto. Saagala lubuto. Okiyita kyangu omuntu okuzaala olubuto ne luddawo nga luli flat. Mulimu abakazi abazaalako naye nga talina lubuto. Mulimu abakazi abazaalako nga tebalina beba. Abakazi abalinga bukupanga bakapa. Just omukyalo obeera nga mmotoka. Olina okuba nga wiwa service buli kaseera. Osegedde. Olubuto si kye kintu ekyangu ekyo controlling olaba ne mbasajja. Abakazi bajiminga ennaku zino. Gwokimanyi? Kugira takugeza olubuto. Anze sobola kujja naye nafuna sente ezenkanawa. Gwe abakazi bajiminga. Women try gymming. Mukole gym. Olafu abasajja twagala nnyo okulaba omukazi. Kisinzira nti muzikola bubi. Bogenda mu gym ofuna coach. Ate mugende mu gym ezitegerekeka. Togenda mu gym osule dambero, osule akanyama, osule gundi. Genda mu gym ofuna coach. Coach omugambe kye weeta nja body shaping. Nzola yamba n'omukazi njalo kasera nga mulaba alinga omupya. Guzacha abasajja bakwana. Abasajja sebenzi. N'abasajja baganya testinga ebipya. Omukazi nalekawo wafiga nagenda n'owama. Gwokimaye gwe omukazi osovuga emmotoka emu okumala emyaka 3 nale kizibu ku musajja mpozi nga osawo yennafu. Omusajja agala emmotoka efuluma gy'abaagula. Essimu engira gy'abaagula manyi lwaki twagala nnyo ebintu ebipya. Bayisa iPhone 17 guzedde enanja lutina iPhone 16. Kati goloza abakazi bagwayo. Ne 18 negenda kujja bayakyusa kamera. Abakazi tebagwayo. Anti tebagwayo naye kati nze shaabwe ndaba kidolinye. Ndaba doino yo mulaba kankwekeza podolini. Then lwe mu meeting ambanga alaba malayika. Buna kwajira mugundi ndala nnyo. Wanjawu. Nera sina yabadde jjanga biri awo ebito singa. But lwe mulaba kiba kipya. Kati omukazi olina okukola gym. Doini akola gym. Doini anywa akasera. Doini anywa ekitiribiita. Ate omukazi ekitiribiita byonna abigatta. Kati omukazi wamala okunywa ekitiribiita gwe tumanyi kyabaakoze wansawo. Kitegeera. Ebbina banna. Naye gwe kyama kyekiri mu bbina. Ebbina. Kati kankubuuze. We bakuwa jako ya. Tojjaako. 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 Directinga mukano. Weba kuwa omukazi alina amagezi ng'alina n'ebbina olondako kigenda kubuuza ebibuuzo nga 6. Weba kuwa omukazi ng'alina ka vidiyo nkakulage okamastering kagenda kukunyumira ziriwa videos omanyi na vidiyo bingi byendownloading eyo ku TikTok bya kisiru nina n'omukazi ow'ebbina banyongera ebbina banaye omulenzi yansesa nga buli kye bamubuuza alondawo wa bbina oba nakasangula. Zino ziri deleted sina seekunonozi nze sisobola ono nali ndi muvuma purima kipurima kyanvuma ssebo nkulaba ku TikTok nga weekalakasa ssebo naye naawe onyiiga
Chokano fana kunyiga. Mwana kwenye uno. Otute Yerusa. Yerusa obo muntu. Yerusa obo mukazi omusezi. Yerusa. Otute Yerusa. Yerusa obo muntu. Yerusa. Obanze na Yerusa. Omumpi Yerusa obo webbina. Ebina. Webbina obo weddini. Webbina obo weddini. Waya inavyo. Ona kochi maido twala wabbina obo twala watu wabo. Webbina obo mukodo. Nina bina. Omukazi webbina obo mukazi omufumbi. Ngafumbe mere oma. Tugende teka. Ogenze na bina. Omukazi owebbina obo mukazi omukozi. Bina kuyigiriza akase. Kamale. Ayo twala bina obuwe bwogera okukola naye Bazanyongere bina. Omukazi webbina obo mukazi omuyonjo. Sabera nabyo. Ogenze na bina se. Karisewo. Omukazi webbina obo mukazi omulungi kalaala. Ayo mulungi naye nga talina bina. Asobo mulungi nga talina bina. Owe bana embeera ki? Omukazi webbina oba omukazi omunene kakuyagalya kinamudi kutyo. Akine bina. Nga tekuli bina bulati. Tugenda soboka. Mukazi webbina oba omukazi omusezi. Ogenze na wabbina. Eyo bina. Omusezi nga ine bina kirozinga. Omusezi nga ine bina Nige bina olimanyi. Tekako. Akati webakuwa omukazi owebbina n'omukazi eyeyerusa olonda kani? Bina. Olondako bina. Bina. Kati webakuwa omukazi nga munene naye nga talina bina. Nga munene nga talina bina. Nga munene nga talina bina. Osobola munene talina bina. Nga ino olubaawo ngeno ina lubuto. Ng'oli munene nga tolina bina. Kale era ngenda n'omunene. Ogenda n'omunene nga talina bina. Ani kati ate kati iba shape kyeyo. Kati wenkuwa omukazi omunene. Omukazi omunene omukazi amanyi okufumba n'omukazi w'ebbina. Ntwala ebbina. N'ogenda n'omukazi nga tamanyi fumba. Nsogula mu restaurant oba n'endya KFC. Naye ng'otuta ebbina. Tuta ebbina. Kati webakuwa omukazi omusezi nga alina ebbina. Mulya. Okola omukazi omusezi n'omukazi w'ebbina. Mulya ndi omusezi w'ebbina. N'okola omukazi atalina bbina akasiise. N'entwala omusezi alina ebbina. Bana ekiki ekiri mu bbina. Ekitambo kimulinnya kiro saa mwenda nga amaze osaafiisa. Ate emisana abeera gomite. Shagira. Omukazi atalina kabina tanyumya mu bantu. Nze mbuuza nnyo abantu. Nkulese ku dito omukazi tolina kabina. Nkutuusizza abantu for 3 hours Casablanca nga waneeno nzizereeti. Nga bwe nzijanga naawe oyomba. Kati nga shira price nga mutala ku dito nga ndolo nga jayomba. Ano kulinze ng'otuuzizza ki? Kati Soko kyebuuze. Kati yakola ebbina bambi Shira. Shira kati yakola ebbina. Ate nina amawulire. Takyali bubi. Nga kugwe. Ngambe. Nkolera abantu. Nkolera abantu. Nairo wallahi. Ojja kutya. Exclusive. Are you for real? I'm for real. Lwano minisita gwe baatugamba. Ebifaananyi nja bikuweereza mu viewers. Lwangi maama. Naye nga kyekyo. Because to her. Yabipositinze oba tannaba? Tannaba. Kati ebyo byegambye. Alilu. Ng'ate wano ewatimoto wamulabye talina. Abaluweewa bazisaana ozisala obadde ki? Mukyala tereera. Tozalangako. Simanyi bwe baluweewa. Olubuto olunga teruwa. Baziweewa. Baliweewa mbuto za myezi 7 nga natera okuzaala ne balusala. Kazi n'alusala bw'ati. Balina bye bambala. Juka towedde nako katono. Tekalaga nnyo. Juka abakazi bano buli omu mukola lulwe. Niwe mukazi azimba oluto muno bati. Naluzimba muno. Kati tosobola kumanya. Nabo ne bana bakola katono kabawe kati nebanga ensujju. Kati Shira oli. Kati aba makudde. Shira oli munene tosobola dulaba. Oli omukazi gwe wavuma. Samuvuma. Wakola byovuma omukazi oyo amakudde kyekyasinga okunnya. Nze samuvuma awo namugamba siri ready kumwagala. Sami najjanga alese yenna akamuli mulimbu yeetonda. Sami yeetonda kula Sami andishawa. Ate ababiri awo bayika balinamu akantu. Yamutekinga over. Mbalaba kazi naye ali awo iringa mawube tamanyi kyayagala. Banaye omukazi paka alina okyamukala kati amale manyi wakita. Nakita naye mbalaba nga batujjukana ne ngamba maama. Yemma. Yajjanga kyalwana kufuna omukufe yajjanga njagala yajjanga. What was the intention? Mbalaba ne Sami. Bawo mu supermarket baabo bali wa mbalaba.
Byetu alakoze pizza bond mbalaba nensirika kiseza necho yagala olemerako singa ali njagala nga bya serious nga akala nonyeza ko mawulire maybe na fame nendo za yajifuna she's okay. Must be happy of course. Yali akunonyeza ko fame. Fame mani zenga amasanyalaze kati. Why na amasanyalaze? Akatenze enkali na tesi udisero umemi. Anja ga udisero gajja begavaako. Tola abo namasikanga tanta. Ayagala interview naye mutambuze emyezi ebiri. Kimuwe interview. Njimuwe agende nkyagala omulabako. Nkyagala omulaka onja jimuwanga nvudde mu concert. Aina channel iko subscribers babiri. Ndekemu naye. Nava mu concert yenga sina nyo bimpubanga mu wembozi. Ukategeera wamma. Bako semo tokole. Nina wani duka lyange kujumia ntekayo ebintu kati jumia wekwereza gundi wekwereza email oba ino kujikebererawo kubanga oyinza oba ofunyeyo ka order. Ina duka. Otekako ebintu bakasitoma ne bagula naye ebintu bibera waka. Kantu obudde. Enkawo obudde. Tokyali nnyo active nga luli nga wali bw'amaanyi. Bando. Ebyamazima wali w'amaanyi sayimo. Memusimeeya. Kolera abantu omulago omwogera. Omulogo omwogera. Kati anti beekwata kitoli toso ategeerani. Kasoko obazubeda. Tosobola tegeerani. Walina amaanyi ku YouTube ono yamuntu mwamulaba. Ono yakolanga ne Jona ngakola ku BBC nairaga kamera gaga nene wegati. Ka Jona nkawalana. Katujjako interview tekagipostinga. Yali talina YouTube channel. Kati yali agenda giteekawa. Baba kwa tukwata yaki natutwala eri mukafakali yeye bakine ne twasame sawa na. Abana bakantu muri babi comedy atubonyabonyeza. Nakola interview kumale sawa na mata najagitwala omukulu. Bane yali talina. Erazo mutomo wa kantu mubera ko nota postinga. Anto bojja kakasanze empalana. Bane mukabera ku laptop ya faba bite bajibu. Tebasobola. Choka bwedo jira. Wembera sijira ne wembera nga mu kitundu. Nze ndiko lubale wembera nga mu kitundu bera mugumu. Nze tebanziba sirogwa. Omanya abangezezaako. Okuloga. Naye olemerako emirundi 3 gwagwe eddalu. Yes. Atenga ku musalo kusiva ne mmotoka mweguli. Kanga. Sikanga. Sirogwa. Bwongezaako emirundi 3 ngolemeddeko. Dori ninga ya kuloga love. Yaloga nzo banze muliko. Wa mulogo omukazi. Utaba mwogede bigambo ntamta. Akana bulaba ina jalaga. Kapi kato ka baby boy bichi ebyo byonna. Maze interview. Anaye nawe ekikulu nawe. Tugenda kummanyira nawe nze tugenda kummanyira. Tugenda kummanyira. Mbumanye buno bu DJ ya Holland nange mbirina bino. Tummanyira DJ. Kale nchire. This example. Sichiddamu. Tukole no interview gwe byo magende bibi. Panange. Ndaba mpi bokwana nabo nejo nalinga mumpi. Olwokuba afuna muganda ugokwa naye kati gatulinya ku mitwe. Okuba ye muwanvu. Bananga obumpinga. Nze ndeka tunu. Awali omulema tewafujirwa ngalo. Kitadde. Ndi mumpi kati enkole ntya. Neso nzeke mutaka. Kasitoli. Kasita mpoma. Kati olina okwegumya n'ebintu ng'ebyo. Naye kati soko mbulire bizibu ki byosinkanye mu comedy. Mu comedy nkokola. Nkokola. Baba kube nkokola. Kube nkokola. Kwa nafe twajja tumazeeko nga mmere ya katoga nti esirira bwetokota. Muli enkokola ina china naita na chalina nakugira. Nze ne mwega kawo nalangira ba comedian. Abantu ne banda babubi. But nze nkidamu emirundi gyonna. Nkoze press conference y'aba comedian. Adija kigoza ze. Masake yagwa ze. Chicken yaze. Kwabo menya ne comedian. Ekulu. Either ndi mubi nze oba buba ine chichamu. But on such cases nze ngenda kuwa kino kyokulabirako. Nso banga ndi mubi ngemsaza yange ne neisa sinunje mubo but nze nekyo kyenzikiririzaamu. Temusaba banga mufiiriddwe waka n'otaziika bagana otaziika ngo omuntu afudde wamwe. Nze buno budde bwebukera kati buno budde nze nina obutakanya ne madweta nchiko. Because tebajja ku press conference yange. Kati olina obutakanya. Nze banze babo tebabulina ku nze nenze mbulina ku bo. I was not happy because tebajja. Era kusaidia sagala. They didn't communicate, they didn't come. It's not the first time. Wabawandiki. I can show you the message. I wrote to them invitations. So I was not happy. Era buno budde simu sanyu foje bali. Ne buno budde nze nkulage nabawo ekichamu ekisoko maderato bacheko. I go there in person. Nti however much bino bisobola okubaawo. He's a comedian. Ateba amanyi basanzeewo. So baba ekyo ngamba nti akangendeyo. Bichi rungi bichi bi.
cause techina ko bante mbere yenna ko yino kuntu alaje bali ne baba ina chafunya chesanga but they are celebrating is they go that celebrate with them washagera ne baba mtu ne bate ba ampise cause they are comedians and comedians just tunda ngoye mu wino nenda gena mpitabo mu wino baje bambererewo sindina ina press conference ngaba yimbi balinga mutwalo ngate bayimbi ngana bamusa abayisi yes nayo ubaka babufuna bayina chibayo kintu kyo kidibwe kiti basi disi but it is okay ekintu kyo kidibwe kiti nchegendereza nnyo kizibu sanga comedian nga mukwano gwa comedian nnyo ate kyango sango mimi nga mukwano gwa comedian manyiri waki umara kibuno buda bayibi mikwano gyange siyimba katele kantolo yimbo ulire awo bifu we kolachi kati ne ba YouTuber gwe kizibu sanga mu nkoza YouTuber ti akwese juna atanyige kati juna bakwaye mukwano gunti musajja ya ndizo okay ata ina YouTube channel ayo kamuleka ata ina YouTube channel nkoze sani Shalom taswa bela mukwano go chikomi kankoze soyo kwani tsokola ina mixed emotions zo ya nyege dabo litimoyo wewe agalabiri wali kukasuku nga bawana bebyo kati utaswa bela mukwano go kwagala bili serious manyiri wati you are doing the same thing the same job echo kintu kyasigaira abantu be watisekabuka watiseko jokugula steyalindiranka ngo ntajina nakwata nakutwale wa gondi ani nkozesani awo nolada nogenda nodanga spare jwa gata jina nakutwale wani nakutwale wa Albert nogenda Albert atajina Albert auto parties nakutwale wa Byron ngatachina nakutwale wa Dadi abe watiseka bachesigaliza ate wegendereza abe watiseka basinga basiramu kati kali yake dini ne wabatayagala kamukola ki na ekino kijje kunze mu bulamu gwe sonto saa kwa tosobola kwa galwa abantu wemukola mulimu gwe gumu 10 ku 10 that's why nsokola nti abayimbi mikwano jange abayimbi nabo sibayina ko buzibu cause I'm not a TikToker olichi I'm a comedian but I still a comedian wa ku TikTok no I can even be a TikToker for a reason. What is a TikToker? A TikToker is a person who uses TikTok just wakwanti kati baka kanya kitiba cyaba TikTokers wano toliwo mugambo li TikToker asochira banga gwa munyomi but everyone as long as ngagula TikTok account you are a TikToker just to ina views tebakulaba anti goli small TikToker nange ndi small TikToker now ndi small TikToker but inze by the way to me inze omuntu kuchandabira mu internet shona chantwairamu sichina ko buzibu you can call me a TikToker cause I use TikTok and TikTok by the way it has groomed me byonna byenkoze shining de ku TikTok sina TV jembera konti eno TV buli wakubiri ntekayo TikTok yatuwa air bojikoze so bulungi ogifuna mu sente nerinya so you can call me a TikToker but I'm a comedian and a stand-up comedian but still we use TikTok for shining YouTube wane budobudi kankubiri futukola account ne chicken in doing noja kulaba nga mass join audience singo kulaba ekulabide ku TikTok Edward the Great ngamazo okutemamu shima ngamazo kola ki okutemamu so nze calling me a TikToker sichirabanga offense such a big deal it's a big deal nchagala cause I use TikTok go watu batagala ku TikTok don't open up a TikTok account ekikaze kiyina bila banna nawe eka ba customer kirayanti olowooza ki Eta chile mu mpale banna wallahi tali mu mpale oyo omukazi leka ba customer banna nenga aluddeyo mutoyi ogeya baka otumaya omukazi zeda kikezwere 10 mutoyi abakyala balwayo ezo baadde ekola ku meka obanga badde akyusa gundi kagati kagati tekayinza kulwawo bwe kati badde asanirira wiigi aluddeyo mutoyi ogeya abantu kugeya mmere ya mwoyo buli omu bamugeya obadde okyalo mbadde gamba so nti oli mukambwe nze mune mbadde simayo bwana wano mukambwe obusungu bwo buli ku nedda and by the limit nze ni musajja musiraamu nze saa kunyigira ku subuhi empya ko dhuhuri nga nkyakunyigira cause sobola kati nimba nsala biki ne bamadwa ati sibalina akubuzibu mbumba nyigide ku mutima but I had to come out and speak my heart anti nzo ndaba adija we sogera oyinza okwabika chembera ko wano but to release that pain and chinugo echo I come and I tell you adija because about nze I call A&A cause nchimai gwe bomchawa lero njafuna omulala gwenjo tambuza ne obulamu buno obulamu abantu bayiba we need them bamadwa ati banetagadde bakabi nange mbetaaga binayogera sabyogera kubakakanya asejusa kubangira ate tabajjanga nkola ate nze kugamba kino nze nkigamba banna Uganda I told people I'm here to survive I can do anything to survive nze comedy wanagana nja kukola akantu we kanagana
nina passport ngogenda nze kikulu customer nga nsoteka ekyokulya ku mmeeza sifayo kikyenkola so siri mu comedy mbugo nina okufiira mumbo comedy njakulekawo legase toyina legase gyoyagala leka buli omu akolere legase ze nze kyenjagala kuteeka kyakulya ku mmeeza saagala bampaane fane mboli fane nga sirina kyakulya ebyo tebinyamba nze those guys bannange talented nga sirina kyakulya talented ebinyamba ki so nze rather oba ntunze engoye ku kkubo nenga have something to eat at home kyova nze nemba mpita abobulango nabagamanza abobulango omuntu oba otunanika ngoyagala kukulangira jangu mini box nze nsobola okukola buli kimu for money tujja kukola ebisiyaga ebisigadde nsobola bikola neokuba kuzaalisa nsobola okukola buli kimu okufuna ssente okujjako okulya ebisiyaga ndi musajja musiraamu ndi musajja muganda kati n'obwamalaaya omulenzi obukola nga weetunda ku bakazi buli muntu yeetunda mu nsi nawe weetunda yakuwa emotoka goli naye wamukula nakulyako byeyalyako bannange tonjogerera mafu buli muntu yeetunda wabula weetunze otya sigenze kukuba okwetunda weetunda omukasajja yakuwa emotoka nalyako nga gumwebi enzo nobati yali ate bukazi gwoli mubi mwe muba abakodo mmwe mmwe basibamanyi gwolinga dolini muba abakodo naye ate mukuula kati kiki bakazi abalala obuteeka olwose n'otuuka naye nga n'owooma tebyewooma nze ng'ate otaddemu ng'otaddemu ssente zo nze nkuwa maze kulozaako ekyamazima nze nengera ku dduuka kugamba mpa ku nnozo niba abasukaali ng'omupiira gamba mpa ku nnozo wali sukaali omwero atawooma kandozeeko nga nteraako awo kati nteramu kilo 2 n'abakazi we bali nga tonnampaako ezange olya ntono ate nga basajja abasinga bw'alyako tadda kisinza nti batowoomye anti abakyayagala akifunye gwosobola okugula olugoye okutwala olugoye olutakutuuse aba atya okuteekamu tokitegeera gwosobola okwambala olugoye olutakutuuka aba atya okussaamu anti nange weba siwoomeddwa era saateekamu nkobozi osooka kwambala olugoye olutakutuuka n'olugula kati olaba omusajja asobola okujja ng'alookera nga kyayagala bumuwe n'ateekamu buli kimu bw'asiima abakazi n'ateekamu buli kimu abaana gye bali abawoomaanimo nze n'omala bamuyita Sofiya awoomaanimo Sofiya nsobola omuddingana emirundi gyonna Sofiya awoomaanimo Sofiya oba yeesiiga kiwansi yalinga ayinayo omubisi ebyo bikadde byennyumya bulamu bwange obukadde twagala kunyumiza ku bulamu bwange obukadde wali abaana abawoomaanimo ebyamazima ngaosobola kati Sofiya mwana Sofiya awoomaanimo nze nsobola n'omuwa ekyapa ky'enju nemba nkirina kati olabi lwaki onyigira basajja banno nga bawadde abantu ebintu nga mungu omuwaako nagambi gwe omwana ayinza obba yakuwa emmotoka nakuwa byonna byakuwa nga tewamulozaako olabyeko obukodo ndeka tonjogerako mu bantu olabyeko obukodo tonjogerako mu bantu ndeka kola ku TikTok nga weeyogeza tubukire tokota I'm your fan tokota bannange I'm your fan lakwasi liking tolaikinga basagala kuwa masanyalaze bangi basagala kuwa masanyalaze gaira like yange ndabanga oba olabanga efa mbumba ndabanga kuwadde nnyo kale nosooka n'otununga alhamdulillah kati soko mbulire ku show tugenda ku theatre La Bonita ate by the way ennaku z'omwezi ntwale wa Sozo wa director Sozo director nga tuli wano eno omwana wuuno asaba ngezaako okunoonya Sozo naye tusaba kati yansiima yakusiima tomunoonyeza baŋŋamba bwe bati baŋŋamba ng'anaakugulako tiketi olina obbanga oza omulangirako simanyi muteeke ku posita kola bwoti kati wamala bayina buuza kale tetuganye nga tukole artwork oteeka omuntu ku posita gw'otasabye lukusa olwokuba oyitega mugagga ojja kukola posita olwokuba omusajja ajja kusuwingi wantadeko ati wakawonze sibaagala lwaki wantaddeko naye ndaba supporting abalala mbadde nsaba ontwale yangu lako kutegere ne wala gweza kakadde naye kati netula ku platform ngendo nolema okwogera ensonga ku simu tukole olinga chicken mubeera ku masimu ebintu mbiraba bitema mbiraba ku simu tukole nikuli mudachika mmeka tumala oba tukola gundi lifetime story bulamu bwansi watule tugenda ku theatre La Bonita ngenda kuzo mwezi 8 omwezi ogwokutaano ogenda gula table nawe inamu ka sente by the way mpagira njakuwagira tongamba kuwagira kati ngenda kuwagira ngenda kuteeka ku budget nkuwagireko nakuwagirako nawe nagulirayo abantu nga 30 oba 2
Alhamdulillah mashallah n'abasiwagide nnyo bosinza oyambe beera buli kaseera ku lusibire nga talina kyangattako yakuwagira promises ebyaddala ate oli musiraamu musiraga ayatul manatil thalasa obubonero bw'omunafusi buba busatu wadhaddatha kadhaba waba anyumya alimba so kati sikusubiramu kubanga oli munafusi tabiseka munyo dini njakuwa naye nkwayita kadini ninamu nkuwulidde nze neewuunyizza nsajja musiraamu fe twasomanga emikadde manebyo bimva mu mutwe nante kati komedi agenda nsiimu gwe zinasomanga omukodima eŋŋando buli friday juma balonda abasaaza nga gw'omukubo ate kibambu nno goli specifically buli mwana mulenzi olina okugenda olinyako emimba linosaaza kati kyatuwanga time ekola research etya bajja nagamba nti friday eno mu class bweti shaufa alikuwa agenda okusaaza kati nga oba tomanyi kikakatako okunoonya basheek bakugamba mande kikakatako okunoonya sheek wiiki eyo yonna akuyigirize ofune kyogenda osomesaako okole ki n'okola research nenze nayina nasomanga omukaddima inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ninsukane gwe okwasera mbanyiga mangu nandigenze maso kali cyasenya omukaddima nga atayembira azikaze bate sinamba ino terike wale na Jamaica bakuze mviri nga basira so nasoma ku dini zinasoma ku dini era nsala by the way nsala mashallah olumuzi ne mukwate 5 nenkuba ko 2 bambi naye lobo naye nsala waliyo nabatasalira ko dala nsala nze murukange kisoko kulembera mu musala that's amazing I pray asoko mbulire ku sheno sure season 2 season 1 mwajikolera Sanu mate waja still it was a labonita but it was massive abantu bajja it was full house abantu bajja kyemmanya abaala abashow yaffe baso okukuba ekifaananyi ku kyetugenda tugenda okukola ku show yokubiri cause experience yeyongeddeko maina content akula content yonna akula abanga mwana. These are my sponsors. Nina Success Motors, Nina Sanyuka TV, Comedy Store, Pepsi, Aquafina, Nina DSN, Kalira Electronics, Nina Legit, Nina Aquafina wano, Nina Chusi, Fantastic Spa, Apo Furniture Netuka. Nina sponsors. Business wajita batya. Mako gujja kuga take on pay million neziba 10. Mama nga muli gumi te milioni 10 sponsor of course mugenda tuzimbamu za apartment milioni 10 sponsor yeah kakati abali wano ku HK Media oli bulaye eyo sobola okugulirayo omwana abaana nga 50 nzogulayo tebo tabula kakadde yobubiri wana kuzeetano ngena kuzeebiri kuze byange kakkana nja kuwa kyenna abansobola naye manja mbuza koloni Japan nja kuwa kyenna abansobola nze gwa amaze okwogera tiketi abiri oba 3 awo ngenda okubeera nja kuwa kyenna abansobodde mashallah nja kuwa kyenna abansobodde atojje nja kujja yes nja kujja mbeerewo changoberewo nja kujja mbeerewo kati mbadde ngamba abantu nti abali ebweebwe osogulirayo omuntu tiketi shawono mwana waffe sina mpisambi talina mpisambi bambi abanda bangandekaana ayogera nnyo nede nekirala kino kankitangaza abantu wali abagamba kati nga ogambi wali nti mbadde simanyi tuli mukambe bwetu neda sibu nto bindi wandobozi zange liri wagulu kyakubiri njogere kintu nga bwe nkiraba simanyi ku pretendinga no I don't know how to pretend nze noba mukazi nga sikwagala nze sikona mukazi ugenda kumalira budde kati ne tumala tubeera ano nga kazindaalo kabwe mbambula babwaka green ndi nnyo gwe nze ndawa mukazi nze ndi musiru ani sogamba omukazi nti njaja having mufano lwaki mumanyira no listen nabeerawo ng'akimanyi tisinze ngendo maleki ensonga ze kati oyo omukazi tabeera heart broken nga bukedde ku macanga tetuli ffenna naye okwanya omwana w'abandi omumalidde obudde omutadde mu mukwano togenda mulabirira olusi omwadde olubuto abasajja abaana ab'obulezi kyemukola kikyamu tuli ku mulembe guno ng'abaana ab'obuwala baabuuka ng'osobola mugamba nze ekizibu kyange bambi nkubuulire kituufu nkwagala naye olaavu gye nnina gy'oli yakunzijjamu yes ate ye balaavu ennyonta n'omugamba nina ennyonta omwana agamba kozi kali kazannyo kakunyumirwa kali kazannyo just mumakifuula business nti omuntu olina okubanga biki omwana mumagifula business
nga tufunye emmotoka tufunye kyapa naye ffe tulina abaana batubeereddewo era nze nebaza abaana abambeereddewo nze nebaza abaana abambeereddewo bandi kuba siina kye nnina nsuka 2,000 nze nga 2,345 Dorian agenda kulaba obulamu bwange obukadde naye abaana abo batubeereddewo omwana amanya nti shawa oli mulekwa kitegeera shawa weetaaga okudduukirira abantu bavuma bantusaamu eggaali kampi nagamba bambi kankole ki kati abaana abo gye bali abatubeererawo nze abaana abo mbeebaza kati ne Masaka we yalina abamugjamu negwe weebuuza ayinza abawaaki musiiwuufu talina mulimu era akola ku UDC naye ogobambu akola akantu kamutuga kati omusiru ng'oyo nina yafuna abamugjamu so abaana abo bwala balina ekisa mbeebaza era nze mbeegomba katubulire ordinary ticket ya sente mmeka 2,000 ate VIP 5 meza 2M 2 million kati ku table tusuubireko ki kuba kesho kunya depending ku mugaga wange cause kati nga gwesa kutarako mwenge mayinza kutarako wine maybe nga wine alina na alcoholic something like that so cause table omuntu akugula ko table mino banga mwogedde nti shawa njala table nze HK Media ne manje HK Media abasiramu ajana Yasini na go table yawe yabasiramu nembatera ko wali erizi lyamwe akwa fina sponsor wange kasoda ka Pepsi maybe ne ka wine akebei ne kabako then we manya nti ani aguze table nti chicken nenziteka ko zibereya kati tuyingira sawa mmeka emiryango gigura mmeka very good question ana sura sodo oyo lwaki onywanga sinnanywa olaba abo abaana bosi tannanywa gwonywa bye byasuula chano ye nze sinnanywa nange ndeetera ate gwasasula simanyi sente enkuba nyingi nnyo ennaku zino ng'onywanywanya obusoda mu bifo bw'ebbeeyi sente enkuba nyingi mbadde gamba mbadde nsaba abantu ku guno omulundi bakeereko ssaawa nga 12 yes the other time twafuna challenge ya time because labonte eyo nchifo kirungi ne kina challenge yakyo obudde labonte babajimanyi obudde so bafani bafe chemba saba bambi mukereko sawa 12 mubenga we muri tunataka comedy cafe kagwe sawa mmeka tujamala sawa mukaga zennyini we are hoping to do comedy for 3 hours non stop because tuina packages za mirundi ena we have drama we have stand up comedy tunaba mu live band ne surprise just genda kuogera eyo kuna mulimu ku bayimbi abayimbi tuna Lydia Jasmine tuina John Black tuina Bruno K tuina Pastor Wilson Bugembe tuina Tuli Bulala tulina negwenera bide Lily Puzzle tulina mwimbi chao Scoplama tuina Lati Wizi tuina Noella Music Acidic Vocals mulina abayimbi bangi bya abayimbi si sente mukwano because none of those people we have paid because when kusomera bayimbi bentade ku line up ng'omusajja ng'ebinusu asonda bisa sente zange nanti yazibbe zibeera mu mmotoka kati uyanywa soda etukuyambe kimuntu onyedde Pepsi oba kubanga otumiza wano bisoda byamaina kubikwata mbyasi zaawo ngenda kusiibula so abantu bakereko badegamba bayimbi abo just mukwano tetunagwe twasasudde do I have money to pay Lydia Jasmine no Jasmine brand ye nene nnyo nze shawa sina sente ndi munaku oli musajja munaku ndi munaku nga bondaba kati Dorian nyombeza wote mukwano na kigambo njiri ya Dorian wede sente alina mwezi mumala don't tachalulunkanira sente ngazi nyuma nnyo nga bakwongerako negwe kirizo bide kikazi kyange nze kigozi wabula osesa olaba ne Dorian akaba temuyina sente atugatteko nze onansobola onansobola nze siibula wamma abantu muteeke mu kamera asimule abantu bamuleetedde Pepsi kambasasulire omusajja wuli yeekwatakwata na binusu bambi ayina sente ndindako tonsasulira soda nonnangira abakazi balangira wetuli wammeka soda wanya sasula kyokka banna omuseera kugirako kyekirala mubawerako ebinyeebwa kubanga ekimutaasiza nti Pepsi anti nangira Pepsi abakubanga mulala nga banywa mbadde mupako half nenywako webbiri oba bagabirako obunyeebwa ndowooza kyekuli bunyeebwa soda but it is worth it to sell Pepsi 4,000 because it is a very good soda so abatulaba ku HK Media tugenda kubeera nga buli lwakutaano
tukola akantu HK Media symbols mukati neba ba YouTube ampagidde gundi yangamba genda kungula ko table sakozi chicken yaguze table nantwane mu bagagga nga babiri basatu Gossip Live yani yes sakozi chano sakozi sakozi yangamba shawa ngenda gula table musajja ukyova atava ku map neera abali mu kantu nga balina emitima emibibo balaba chano zibegezaako batta mwale emitima emirundi musigala mushininga andi adija gwe n'obanga agenda omwana okomawo abantu balina channel views abembyaga nyawo nyo mukazi ampa obuzibu sakala is a calm era is a calm ujanga nkulya Mungu ogenda kaido ni wachi mwagala nti ampa obuzibu mulwanira kati wendi maane mufuna bwenti ngina mu protecting nga manyiche nina you understand kati nawe njalo veyo imirenga adija kigozerekera okwepo okubeera mu abaya na abera mwabaya nakola be strong stand up akulumba mulumbe kati kankubulira akabwa kabogola tekalo nze mbogwa nokuluma nnuma listen wegenderezanga nnyo omuntu asirika nganze anti ebyo byegere bya mmwe ebyo tojja kuntegeera Adija oli mutuufu sagala but to some extent to some extent you have to stand. I'm already standing. No like no gamba wabani ya meg ande kakukubira ino mu kikonde bwoti vayo omuntu omugambe gwe goni ngambani ankozeeki abakuwalana ankozeeki tuwayo omuntu omufe tumukuwanire wano ku ticket bwana nganga nze njja kujja otugambe naye kati ng'akyawalanire mu kasirise mba ate naamulaba nti simanyi Wampala ne Wampala balina n'ennaku okola gym aliwa okola gym wamulaba ku TikTok okola gym that's why okadiyemu netolaga bweno yasaba sole bulungi kana wona eketaaga okuba ejjinja ku mugongo nerikatulisa wettu kale bwebale kutwa bwebale kusubscribing mbadde ne shower ennaku z'omwezi nga 8 May tugenda kubeerawo ku Theatre La Bonita mujje mu muwagire ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 table ya million ne million 2 right mujje tubeereyo ffenna bambi kirungi okuwagira omwana ow'obulenzi ono ate bagenda tugenda kukolanga akantu kujwakutana buli Friday mubeere nga mutulindirira nga shegeza weba Friday tulina kakola ku Thursday ne tukasayo ku Friday kati Friday we tukakola kaba kasata kole Thursday kati tugenda kukolanga byo lwakumeka lero lwakusana kagenda yodika ncha peka kagenda yoddi lero ekiro abantu bebase fatu posta sawa mwenda tuli serious bozi oyo opetu posta sawa mwenda kati twagala abantu nga bava mu buliri bwe bati ko batuukira ne batuukira kati tugenda kukolanga buli lwakuna ne HK Friday tukaseeyo so olwokuna ndi wano koera wanene wano wennyini kale tewali walala kandabe HK Media lwakuna chicken waddeire doyini walwa mukaaga bebo benkola nabo okuze kale munzikirize mbasibule assalamu alaikum